omusajja yekunaba basimya alina okukimanya ekyo alina okukola ekyo babaana batakikoze ekiddirira tibajja kulaba mu mawulire ajja kubakiraba. Breaking news okuva mu ddwaliro embeera y'omwana wa Chosen Becky etabuse bambi kati nno abantu ab'enjawulo bali mu kubanga bamuyisaamu eggaali akuwali ku internet ngenda kubanga mbakulaga era nkubulira lwaki omu ku bo ye Bad Black wabula nga ono ebigambo bye recordinze anagamba nti Chosen Becky ate ku luno bino byoli mu kubanga okola sirungi wabula nga tufungire okubanga tusabira abambi mutabani wa Chosen Becky mawule ga nnaku era n'ekifa mu ddwaliro ngenda kuba maasawo kikula wabula nja kusaba n'obuwombeefu video gimpereka like video eno bulungi waka like kijambako kutambula oba oliawo waliyo abasawo kyenzikiriza abasobola okubanga bategeera embeera y'omwana wa Chosen Becky ne basobola okubanga oba oliawo bamuyamba asobola okubanga ateega so bulungi waka like gwoba omu kubasevya ababa bagenda okubanga bataasa obulamu bw'omwana wa Chosen Becky naye nga wetwogera amawulire agava mu ddwaliro byo si birungi hands to life agemannya gange Wonder Boy eyo gye subscribe nga amawulire gannaku mutabani wa Chosen Becky oyo golaba era nga wetwogera bali mu ddwaliro ayogeddeko ku ne Dictator Mill ono boyfriend we agenda kubulira maaso emboozi gye twanyumiza naddala ku nsonga eno ey'omwana aba mwana we wabula nga yes ye biological father kati no Bad Black wano akedde ku makya n'agamba Chosen Becky good morning Chosen Becky tutte obudde bungi agikoze muzungu of course but kanvunule atuleme kubanga sikumalira budde agamba ntutte obudde bungi okubulaba nga post eno njirowoozaako nga single mother ow'abaana abana I am in good position to call you a stupid mother who is chasing for clout and views in your child's condition kati no Chosen Bad Black agamba Chosen Becky nti ebyaddala ntutte obudde obumala okulaba nga eno ensonga anjirowoozaako nga single mother maama ow'abaana abaana ali omu wabula nga ate ntutte obudde obumala okweyongera okubanga eno ensonga nji understandinga era nenjiddamu bulungi kati nno agamba nti oli mu maama musiru agezaako okulaba nga ayagala okufuna views ayagala okufuna sympathy mu mbeera oyo mwana we gy'alimu bigambo bya Bad Black njagala okutuganga genda maaso agamba nti instead of finding time and the right solution for your son who is fighting for his life, you're busy taking his videos in such condition and recording yourself crying. Mu kifo ky'okulaba nga onoonya ekituufu ekigenda okuba nga kiwonya omwana wo oli busy oli mu kukaaba oli mu kukwata butambi bwa mutabani wo mu mbeera gy'ali mu bigambo bya Bad Black of course kagamba nga maama where do you even get time now where do you even get that time right now singa simanyi simu weri a mother is a strong soldier who is willing to do anything for their children stop recording the baby and let us find the solution if hospital they failed kindly become a witch we do hidden things for our children that's what they call a mother kati no amugamba nti ebyaddala bw'obaabanga abasawo nga buli mu kulaba wano because Chosen Becky bwetwogera bwenkodde video eno yasuze mu ddwaliro agamba nti bw'oba tosobola kubanga ofuna solution okuva mu basawo abazungu nga maama era ekituyisa maama agenda mu maaso osobola okukola osogendako ne mu basawo abaganda that is which kyataddemu nolabanga omwana wo omutereeza era ebigambo ebyo biba birungi nnyo ku Chosen Becky wabula si essaawa eno okusinziira Bad Black nga waawandise because eno comment oba eno endowooza ye nnungi wabula si mu kaseera kano Chosen Becky nze kyendaba ali mu kubanga asobeddwe waka ne mu kibira ng'omuntu yenna ovaayo n'okola buli kimu kati wabula ekiba kisigadde ng'omuntu ali ku internet alina kujja akaabire wano because essaawa eno tusobola okuba nga tukkirizigana nze naawe andaba ojja kumpeerawo comments eyo ku bigambo bya Bad Black n'abalala bazze boogera ngenda bakwa maaso awo anti ali mu kaseera kakusobola tamanyi kiddako yeetaaga kubanga abudaabudibwa message eno ebadde nnungi eya Bad Black because Bad Black akyamugamba kituufu alekerawo okurekodinga omwana mu mbeera eno mwali ebifaananyi bino bisobola okutokyalinga omwana singa aba asigaddewo naddala mu bbanga erigenda okuba nga liddako eryobulamu bwe because one Chosen Becky nga omuntu abadde ku internet ng'omuntu amanyi internet ebifaananyi bino bisobola okudda after 10 years after 20 years omwana akuze ajja kubitunulako ate bijja kuba disheartening bijja kuba bikaabya wabula nga ate ekyo Chosen Becky bambi naye tetujja kumunenya because essaawa eno ali mu kaseera kakusoomozebwa
tamanyi kiddako ali mu nnaku kati buli kyalowoozaako talaba nga kiyinza okumukaminga down akisobola okuba nga kimukakanya so abadde nja kusaba abantu abasinga tetumusalira musango wabula nga tumugambe in a polite way and Chosen Becky put the photos down omwana toddamu postinga n'ebyo bye wapositinze kale byatambudde naye gwe nga maama bijjeeyo okitegeera oyo bamuyita bad luck era agamba nga ye maama ow'abaana abana ate nga single mother ekyo kyekyandibadde kibanga kikola era agamba Chosen Becky obuvumu obukola video obujjawa so bigambo bya bad luck wabula nga abantu bangi bakoze reaction naye nga Chosen Becky tukusaasira era twagala okugamba nti bonna abagezaako okubanga mumukondeminga oli musiru nalabyekaawo mukwano gwange we superstar agamba nti Chosen Becky musiru ebyo byonna tebyetaagisa ssaawa eno Chosen Becky ali mu kaseera ak'okugezesa mukama katonda ali mu kubanga amugezesa era ekintu ky'alina okukola kintu kimu akubanga abudaabudibwa ne tumugamba in a polite way nti maama omwana sooka omuteeka ebbali naddala ojjawo essimu ye oba essimu abali okumpi ne Chosen Becky dikitatamini nakugambye olunaku lw'ejjo nga twogera Chosen Becky mugjeeko essimu because what she is doing abambi ye tamanyi ali mu bulumi kati kyonna ekijja mu mutwe gwe akikola kati afaananako nga n'omuwala ali mu laavu empya you will not comment on her love life mwaka kaseera kati bambi Chosen Becky ali mu kubanga nyiikira bambi akaseera ako kayitamu kakusoomozebwa ngaze omuntu nyinza ogezaako kategeera basiso akategeera bulungi nga ye naye nga kyemmanyi ali mu kubanga alumwa kati olw'ebigambo ebyo alina omwami njala kubanga mukuwa ono nno nga ye taata w'omwana alina ebigambo byayogera tugenda kukipinga nga tubajjukiza mpola mpola era nja kusaba ebigambo bya taata bino oyinza kubyogerako otya tutambulireko awo olunaku olwaleero ensonga enkulu si yamujja kumwana ensonga enkulu yange yakubanga omwana asobola omulaba omanjagalidde ate nga asobola omuwa ekyo kyemasobodde ngambi naye obanga mulabe nsonga mwana wange yamubatiza musa mu ddiini yange gindi eri musajja mu katoliki n'omwanzala mu katoliki nekyajakulaga bazadde be baagala olaba omwana naye tebamumanyi kati bansonga kiba kyabulabe nnyo nze ne musajja muganda nteekeddwa okuba nga ndabirira omwana ate musajja mukulu siteekeddwa kulabirira omwana ensonga enkulu eri nti njagala mpe omwana mulabike ekitagisa mutwalire bazadde bali mulabe anafibakuleja wange nga yali agala omulabe sinafa nga tebamulaba ate kyano omwana ekyo kyembansobodde nenekiweereza buweereza oluusi nga tategedde nti zekiweereza tekiri ku mukwano nti njagala kumwagala twayawukana nange nina omukyala era n'abaana bange naye ate omwana wange oyo aliyo gyali bale mukulu amakulu mukyo babe bamwetaaze mugamba mukubira mumpereze mulabe okitegeere so tekiri mu sayansi mulala nti oba kyoba ki ekyategeerera kikola kubanga akimanyi kimukamatako omwana emaze ebbanga myaka ng'ebiri n'ekitundu nga simulaba oyagala omulaba ate nagamba kulira maama we naye bwekubya nazaalawo nazaala naye yennyini ate n'alemerera omwana ne weewuunya ensonga lwaki omwana oyo bamwesibyeko nnyo okulaba nga ate mu kika gy'azaaba tebaagala abeereyo kiba kyewuunyisa basi kitegeera ekiri emabega w'ekyo ate ng'ebbanga litambula omwana ali myaka 3 n'ekitundu tamumanyi wakati mola nfuna sente zange masobola